Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Dr. Badru Kiggundu ategeezezza nga kati omuntu bw'asobola okumanya ebimukwatako ng'akozesa omutimbagano gwa intaneti ku lukalala lw'abalonzi. Kino kikoleddwa okwanguya omulimu gw'okukebera enkalala z'abalonzi okwatandika gye buvuddeko. Ekipya kye tuleese ekipya kuteekawo omukutu ebyuma bino bikalimagezi kyo yenna bw'aba ali eyo ebweru nga tafunye mukisa kugenda kwerabirako ku nkalala zaffe naye ng'alina bino obuma bukalimagezi essimu zino zemutambula nazo buli lunaku oba ng'olina email yo oli kumpi nayo osobola okwenoonya n'olaba obadda wali ku register. Ono agamba nti okukebera ebikukwatako olina kukozesa ennamba y'eyandagamuntu oba eri ku kakonga akalonda. Abantu era basabiddwa okuwaayo amannya gaabo abafulumira ku nkalala lw'abalonzi ate nga tebasaanidde kwetaba mu kulonda okuli abaafa abatannaweza myaka 18, omuntu nga si munnayuganda oba oli nga yafuluma omulundi ogusoba mu gumu okusobola okubajja ku lukalala luno. Ekigendererwa mu kulambika enkalala zino buli muntu omukubi w'akalulu kwetegereza ebimukwatako kulaba nti ekifaananyi kikwatagana n'ebyo amannya ge n'ebirala okusobola okujjamu bannaffe Mukama Katonda babakkiriza okutwala naye nga twagala obukakafu oyo yenna aba akisaba okujjamu abatali batuuze era sitira obukakafu bujja kwetaagisa kubanga regista eno ekolebwa mu ngeri nti buli ali ku regista eyo yamala okukakasibwa nti mutuuze kale bw'ojja n'ogaa nti Kiggundu si mutuuze erina okuleeta obukakafu abo bali wansi y'emyaka 18 era nakyo tusuubira nti bajja kuba bamuswaba kubanga era ebyuma bikalimagezi byabasunsula nebibajjamu abali wansi y'emyaka 18 n'abo abatali batuuze mu muluka ogwo n'abo abalabika nti bazuuliddwa emirundi ng'ebiri oba 3 mu nkalala ezo. Oluvannyuma lw'okukebera enkalala z'abalonzi amannya gaabo bonna abalina okusangulwako gaakutimbibwa okuva nga 14 okutuuka nga 24 omwezi guno mu bitundu gye bava okukakasa nti ddala tebasaanidde kwetaba mu kulonda. Oluvannyuma lw'okumaliriza okulambika enkalala zino tujja kuddira empapula ezo eziwandiikibbwako ebyetaaga okukyusakyusa tuzireke ku buli muluka okumala ennaku 11 okuva nga 14 omwezi guno okutuuka nga 24. Okukebera enkalala z'abalonzi kwatandika nga 22 omwezi oguwedde nga kwa kukomekerezebwa nga 11 omwezi guno ogw'Ekkumi 2015.